Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this kuka tugenda kulwawo nyompulirizamu katono. Bwovuga eno nawe togenda kwejjusa. Ogenda gamba mu videos ennavuga, nina gye navuga. Nkuwadde ebifaananyi bibiri. Ekya wansi n'ekya waggulu. Eno yo revolution ya Uganda oba definition yayo before His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno yo revolution ya Uganda ng'omukulembeze waffe azze ku political scene. Kyentegeeza kyeki. Nkutunuza kwa achievements 5 eziri mu kifaananyi kino. Wadde nga nnyingi ngenda kuwako 5. Obudde bw'obeera butusobosezza nzikiriza tukakube tuti. In a collapsing nation, mu ggwanga eriddubira, good senators and eloquent debaters are good ornaments in a broken house. Nti mu ggwanga eriddubira, abateesa abalungi ba MP bo, aboogera enzungu n'abanyumisa debate, buloosa bulungi mu kiyumba ekimenyefu oba ekifulukwa, useless until the house itself is freed from those who hold it hostage. Babeera bisassalala nga tebalina makulu okutuusa ng'ekifulukwa ekyo oba ennyumba eyo enunuddwa okuva mu abo abagiwamba. Kati mweno video nzikiriza nkulage how Bob Wine has tactically erased the political folk that once blinded citizens. Nzikiriza nkulage butyo omukulembeze waffe bwe yajja ekifu ky'ebyobufuzi ku bannansi ekyali kyabaziba amaaso, turning Uganda's struggle into a clear people versus dictator battle. N'akyusa struggle ye Uganda neba kati ng'eri clear, ng'eri wakati w'abantu n'ennakyemalira, abanyigirizibwa n'abanyigiriza. Tukatandise bwe tuti. Esooka mu kifaananyi kino kyogera unmasking the shadows of pretend opposition, nti okuggyako okolo n'ebisiikirize byabo abali beefuula nti ba opposition. For years, emyaka egiweze, Uganda's politics was like a stage play. Ebyobufuzi bya Uganda ne revolution byalinga byakuzannya. Opposition figures debated loudly, bano boolaba mu kifaananyi ekya wansi badebatinga nga n'amulowooza agali waggulu, but dined quietly with the regime, nga batugenda ne batuula ne regime mu kyama. Bob Wine bwe yajja ono gwolaba mu kifaananyi ekyokubiri, Bob Wine disrupted the comfort zone. Ono gwolaba ya disrupting a comfort zone. His role okubogola kwe unapologetic energy exposed the difference between performers of resistance and true liberators. Okujja kwono ku siini ngamba gola mu kifaananyi ekya waggulu kwe kwalabisa era kwe kwateekawo enjawulo wakati wa abali mu performance abali mu kuzannya n'abo abali ku resistance oba baze okununula Uganda ebyaddala. In doing so, he stripped the system of its camouflage. Yalaga system bwe yeefuulanga nawolovu, revealing that what many called multi-party democracy was just one man wearing many political colors. Nti ono omwami gola mu kifaananyi ekya waggulu ebimu ku ebyo byakoze kwe kujjayo gali amazima amakusike nti abantu tebayitanga multi-party democracy, nti democracy w'ebibiina ebingi. Kitegeeza oba bbanga lyonna kibadde musajja omu ng'ayambadde kkala z'ebibiina ez'enjawulo. Nkutute ku nnamba ey'okubiri, replacing intellectual eloquence with people's language. Nti yakyusa oba ya replacinga abo baayogeranga ennimi ne bawoomesa grammar na revolution n'agiteekamu olulimi lw'abantu, where others used polished grammars. Bano bakozesanga oluzungu zikwidita dikropu. Bano bannaffe balina ebisige. Bob Wine used the language of the pain and hunger. Nti ono gola mu sikulini mu kifaananyi ekya waggulu yakozesa lulimi lwa kulumwa na njala. The dialect of the street, yakozesa akatabo ka street, the ghetto, akatabo ka ghetto, and the market woman, n'akozesa n'omukyalo yali mu katale. This shifted power from debates from hotels. Nti kino kyakyusa debates okuva mu hotel bannaffe gye bagendanga okunywa bukyayi to conversations in border states and villages. Nti emboozi n'azijja eno bannaffe bamawo gye bagendanga okuteeseza mu hoteri n'aziza ku border states n'aziza mu butale n'embyalo. In a collapsing nation, wano Bob Wine we yakitegerera nti mu ggwanga eriri mu kubbira, speakers alone are powerless. Nti okwogera oluzungu n'owomesa tebiyina makulu. Bob Wine made the message emotional. Message y'enkyukakyuka yagifuula nti ffenna tukwatako, not academic nga tekiri ku bitabo. And through that okuyita mu ekyo, he made people see. Bw'atyo bwe yatuzibula amaaso. Nkutute ku nnamba ey'okusatu, breaking the spell of hopelessness, ng'amenyawo kiri ekikwa n'olujegere olw'obutaba na ssuubi. The regime greatest weapon wasn't the army. Nti ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekya regime ekya Museveni kye yalina tegabadde magye gokka. It was people's belief that nothing can change. Wabula enzikiriza y'abantu tewali byali bisobola kuddamu kukyusibwa. Bob Wine shattered that myth
by turning fear into fuel. Nti Bobi Wine kasayajja ku political scene ngambe ekifaananyi kino ekyokubiri olugero olwo oba ekibozibozi kye batambuzanga nti ebintu ebisobola kukyuka yazzaamu abantu essuubi ng'akola atya ng'akyusa okutya kwabwe ng'akufuula amafuta kyekino kyolaba kyenkola. Every arrest buli muntu abadde akwatibwa ku regimu y'omwami ono, every tear gas cloud became a summon of defiance. Nti yakwata ebintu byonna Museveni bye yali akozesa okusiga entiisa mu bantu, okusiga entiisa mu bantu n'abimukyusiza ate n'ebibeera nga bimulabisa. No wonder mu kaseera kano tuli mu campaign bye yakozesanga ku Dr. Kizza Besigye tasobola kubyapulayinga kw'ono omwami lwa nsonga game yagitwistinga. He redefined politics bwatu bwe yaddamu n'adefininga politics from something distant to something deeply personal, a daily struggle for dignity. Nti yakyusa ebyobufuzi yabikyusa atya, yakyusa ffe abaali babiraba obulabi ba spectators n'atufuula abazannyi. Kitwale nti kino kisaawe revolution gye tuli mu kisaawe abasinga kapiira twali tulaba kalabe. Omwami ono bwe yajja ku political scene yatugamba akapiira kano ke mulabira ebbali abazannyi 11 bonna ba Museveni mufuke bazannyi mwewangulire. Kyekino nno kyolaba kyenkola. Ekyokuna exposing collaborations and co-options ng'alabisa abaakolagananga ne Museveni n'abo be yakozesanga by simply existing as a genuine threat. Ye just okubaawo nti ye musajja abadde genuine naze nti ali genuine mu revolution. Bobi Wine forced every opposition figure to reveal their true allegiance. Nti akase buli muntu abadde agamba nti ali ku opposition okugjayo kala ze entuufu. Those who were secretly tied to the dictators feeding hand began to panic. Nti abadde basurvivingira ku mukono gwa Nakyemalira okubawo ekyokulya bo batandikirawo kankana empale. Attack and exposed themselves. Ne batandika okumulumba ne beerabisa bokka na bokka without lifting a sword. Nga talina muntu gwakubye na gwatemye. Bobi Wine made the regime's fake rival self-destructive. Nti ono omwami gula mu kifaananyi akasisa nti abo bonna abakolagana ne regime beesanyizaawo bokka na bokka nga be-exposinga bokka na bokka nga talina gwakase, showing Ugandans who really stood with them. Ekyo kibeeraze bannayuganda baani banga lyonna abadde bayimirira nabo and those who stood in their way, n'abo abayimiriranga mu kkubo lyabwe. Point ey'okutaano, turning the battle from the party to the people. Nti olutalo kati alukyusiza okulujja ku bibiina n'aluzza muffe abantu. Kati nno owuliriza abasinga wano bwe bakolera ensobi. The ultimate clarity Bobi Wine brought in this. Nti ekisinga okuba ekikulu Bobi Wine kyaleeta mu bino. Uganda's crisis as of now is no longer about NUP versus NRM. Nti ekizibu Uganda kyerimu obudde mu kyali ku NUP versus NRM. Nti oba opposition versus government. Nedda. It's now the oppressed versus the oppressor. Nti obudde buno tutunuulira oyo abanyigirizibwa n'oyo abanyigiriza. The citizens versus the system. Nti kakiri kuffe bannansi versus the system. By removing the fog of pretenders, ng'ajjawo ekyo ekifu ky'abeefuulanga nti bali ku opposition, and the noise of empty politicians, nekkerere waabo bannabyabufuzi abali empty mu mitwe ba Muhammad Nsereko. Bobi Wine has redefined the struggle as a direct confrontation between the people and Museveni's dictatorship, naked truth against armed lies. Nti ng'ajjawo abo beefuulanga nti bali naffe wakati ng'ajjawo kerere waabo bannabyabufuzi abali empute. Omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atu bwe yali defining a struggle n'agifuula nti kati ffe kennyini ffe abalwana ne regimu eriwo ge mazima amakusike ge bataagala kugamba. Mu summary, Bobi Wine didn't just fight the dictator. Ono gwola mu kifaananyi ekyawaggulu talwanyisiza bulwanyisa Nakyemalira. He cleared the mirror that made Ugandans fight their reflections instead of their captor. Mpulirizamu nti Bobi Wine talwanyisiza bulwanyisa Nakyemalira wabula yajjawo endabirwamu ffe mwe twatunulanga ne twekuba fekka na fekka nga tukuba ebyo bye tulaba mu ndabirwamu mu kifo ky'okulwanyisa oyo eyatusiba. Enjawulo y'ekifaananyi kino n'ekifaananyi kino, mu kifaananyi kino waliwo abaakumanga dictator yebolaba mu busuuti obwa bulaaka ffe tetumutuukako bannansi. Mu kifaananyi kino waliwo asoose n'ajjawo olufu olwo olw'aba eriti nti obudde buno kiri wakati we naffe abanyigiriza okutwala General Museveni emisinde. Vidiyo ekomye wano twesange mukaddako londa manvuuli strictly londa
nkyukakyuka ono ye mwagala w'abaanyi his excellency Robert Kyagulanyi